kale tugende mu maaso kutandika so Bebecool yafulumiza list ey'abayimbi naye nze ndowooza it is okay mulirizeeko bulungi tajjawo gundi eno tandikire wansi eno ewali obuzibu yokka namba 7 Jowiranda pozi kyenalabyemu kiri ekintu kimu Bebecool ennaku zino kirabika bakusaasira type wabavaako akayimba ka senga kaade kalina obbeera ku lisiti eno nesaakalabye nagenda nesenga mu kibuga kubanga lwe luyimba lwokka representing the bad music this year lwe luyimba lwokka ate nga wacomplaininga last year wabagamba bongera okukola music oba takyakola ki ne tufuna Amira alina oluyimba ne tutalabikako I don't know why namba ono yagambye Alien Skin Uganda pate kituufu twayiseeko dda okay naye I think pate yekka is the biggest banger with no doubt zino endala zonna ezimu zijja nga lubadde lukoze nnyo ku TikTok oba nga lukoze nnyo naye pate yakatinga across kubanga ndoza yaluta mu kaseera nga yakamala okuva ku Freedom City oba yali agenda ku Freedom City so lwakatinga across sirinaako buzibu I am Vinka Bairando oyinza obbaako n'obuzibu Dax Vibe Believe Vinka nawo sisa kubawo na buzibu Eddie Kenzo bali Pira Border it's a good song Tonight Rema it's a good song Joshua Baraka Nana it's a good song Yuga Boys Salale basosofuna hit yawe upcoming tosola babuusabuusa maaso Omega bebanga lyamaze mu music industry yafunye oluyimba tosola mubuusa maaso nange namuwa mu bakazi abantu kyakyanke Violeta Risk oyinza okugamba nti sirubi n'atukane ku extent ogaba collab upcoming n'agabira upcoming collab nekola twafuna ssente luyimba siruki omutume Plant Chaiwenjai lwenyumu olwatandika omwaka Crystal Pande Empere oyinza okubuusa then luno yali akoze mu kisenge actually Swings be batta oluyimba luno okuzaako olwawini okuluzaako ali bonna ne bamaliza nga bafiiriddwa bonna munene olwawini erugira olwokubiri baaleeta ne lugaana ne batta ne luno King Saha nze wano King Saha had to appear but I think ebiseera ebyo was a better song okwepiikya Gravity namba yaluwadde Gabi Ntate Cheza lwezimbe zigaddewo omwaka Bebecool wano agikola ki bagamba agifumba tagiwoomya agitta tagiwoomya neyeewa ku namba 15 Kalokasita Chekecha tosobola dubuusa maaso Fik Gaza yadde alina okunengeri gyateekamu omusajja we Chameleone Fik Gaza n'afunira wano Fik Fameka bwe paba tosobola dubuusa maaso Akimandoki tosobola dubuusa maaso Oshabada tosobola dubuusa maaso Pretty Remix nesaha akubye endongo akubye endongo Jowiranda ne luno oluyimba remix nalwo sirubi Namaze nagamba Bebecool list would like to appreciate the comedy sector of entertainment as music and comedy work hand in hand. At this note, let us appreciate an individual who has put up an outstanding effort to give Ugandans an option. I give Alex and his flowers. Okay. Yebaziza comedy store. Okay, nyimba nyingi. Naye wetugendako waliwo baddeko Amira. Ndabula I think did well. Amira is better. Amira is better. Ndabula was a very good song. Abantu bawuliriza ne balekera odduwuliriza. Wali oluyimba nga lulungi. Buli omu nabeera excited nga ayagala dduwulira. Ne naaluwulira. Ndabula yajja n'asirika be. Simanyi. Ne yajjanga mulungi nnyo. N'amaana. And Amira paka nakati. Okyasobola omuwuliriza. Nga bwe yakola ki? So Amira asigala ali better. Zendo was the list is okay. Numbers zaluwadde kiddayo mu mpulira ye. Ne byakkiririzaamu. Like ranking it. Okay. Toyisolosanga nga gokkiza nti okwepiikya kunene naye nga Bebecool as a father teyandiyagadde kuwa okwepiikya number 1 olwa message. Naye nga tasobola kulujja ku list. So zendooza numbers order esinzira bantu kibokkiriza mkasinza ko wano ku telefina
nsobola okukola nga onaana abadde w'amaanyi mu Uganda naye nze ne muwa namba 10 kubanga audience gyempeereza emukonsumize kuba w'amaanyi naye ate si w'amaanyi mu audience yaffe oba ontegeera kakati okuva ku namba 1 paka ku namba 10 kisinziira olaba osinziira wa ojjamu kyawo era n'oteeka wani si Amira abulako ate yandimuwadde eno wansi nojja wani tuleke zino namba zennyini nnyini sigenda kujja Bebecool mu list nze mundeke genda kujja Bebecool mu list kubanga yagikoze eki naye nga yalina ovaawo ge mazima nze nti ne bwenseka bwe nti ajja nyiiga tewala siri kuba ndowooza yange naye nga I think waba nalabyeko nendi mulokola I think yakoze research ennungi naye nze just watch mujjukiza Amira omwaka oguwedde wajjigwa agamba abayimbi ba bandi okwongeramu amaanyi we had a song that appeared from the band side you didn't include it abayimbi bayombye nga bayombera kingaani nalabyeko gundi ya Mr. Lee tebalina balabise balina luyimba ki teeka yawo post tugirabe balina luyimba ki sokola post ye kandabe agamba Uncle Bafude's only song left is Bebecool's he only sings at the end of the year. The worst performer in class is waiting. Mr. Lee soja abana yenanyini listing yenanyini yo tetusobola mujjako weewaamu naye nze ndowooza he was fair he tried to include all the songs okuva angenda kati ngenda kuwakiza mbala kana akayimba ka Sugar Dada it's song that ikoze mbavubuke nnyo ng'omuntu omukulu talumanyi oba ontegeera so I think he tried n'agenda mubalokolenza omuntu kasajja n'aleeta oluyimba lwa Titus Kuteesa oyo kitegeeza nti tazuukuka buzuukuse n'akola music list ye kitegeeza nti kimutwalidde okugenda okukola research n'amanya nti mu gospel world ani akoze n'ayita Titus Kuteesa ndi mulokole oluyimba lubadde lw'amaanyi nnyo mubalokole ne lusaala ne lujjako neene waffe so ate ekyokubiri buli bw'okola bintu bye tojja kusanyusa buli n'olwa Gabby Gabby ntaate kyeza so ndowooza oyinza obutasanyusa buli omu but he tried yagezezzaako si kibi muyinza walimu interests emu nga 2 3 4 ne munnange bwona mmaababo owani sumulula twecce tuwe ndowoozayo ku mulamwa guno essaawa